byanjo kyayo kubanga era abantu benakoma nga njokyezza basanze akaliro bakyaliko ekamu baagaana okutereera. So this time around mbadde njagala nnyo nti tukuze twetaagamu ekintu okugamba nti Mr. Brian kiwayi nange kapoloti kange kano neetaagamu okuteekamu obuzibu obubiri bwe mba nfudde oba abaana bange banasigaza. Maki you people, no one is young. Ekitusibye mu mbeera eno tulowooza tuli bato every time. Tulinayo bino bitwogera nti guno mwaka gwange ogujja kumwe tewali alina simu ya Katonda. No one. You live life ng'obulamu nga bwe buli. So I expect this time to be very serious. Si byakwokya kubanga gonka mukambabuulire omukisa gujja lumu. Omukisa gujja lumu. Mmanyi nti bangi oli agenda nakubuuza ekibuuzo. Sente akyalina. Omuntu gwe babuuza nti sente akyalina abaliisa muliisa. Mwenna abali wano mwina sente. Why? Mweyambaza mweriisa. Kyo kye bagamba obugagga. Omugagga ye muntu alinamu akasente akali excess kawa ku bantu abalala. It doesn't mean nti olw'okuba nti Brian ngaba mu ku sente nti ndi mugagga nnyo okusinga abantu abalala. Abantu balina sente ezitamanyi. Naye okugaba sente mutima sente tegabika. Olaba omuntu baba bakuzimbirawo nnyumba ne bakugamba mu nsawo za seminti endala awo ate n'ogaa naye gwe gundi kikayo olinayo omuzimbi omulala gw'omanyi ono alabika alya nnyo sente ekige nenge bibakola bibyo. Kati bw'osanga ng'omuntu alina omutima tetumufeebya. Bannayuganda muyige tu embrace omuntu wamu okusinga okumuteeka wansi. Kale for example let's say nti mbadde nti oba sente zanzigwako era nandibadde nnina okutreatingibwa n'ekitiibwa. Why? Nti n'ebintu byenkozeeko ebirabikako nkutte ku bulamu bw'abantu. Olaba let's say eri gye mutera okugenda ekaga ewa radio singa sinze ddala ku bye nateekayo mwandibadde mulambula ki. Naye nga radio yali tayimbira nzezeka, yali ayimbira abantu bangi. Naye nga n'okumeshoningako okugira abantu ababeerayo kuga nti oba Brian bane batuteekewo akantu oba erinnya lya Brian teyasobola nakukyogerako okitegeera bulungi. Naye mpozi ekintu kyenja okukolaawo kye bamanjayo ekaga kimu ku abyalumbe lwa Moze. That's it. Ekyo kyonji chapter njigale zitambuze obulamu bwange. Go on. Brian, wali toliyo amawulire mangi gayitina about okukwatibwako n'okusibibwa ebintu ebifaganagana ng'ebyo. Atulambulire mukko abawagizi bonna abantu abagolera baagala okumanya ki ekyaliwo ddala ekituufu. Nze ebbanga lyonna ekirungi nti obadde ogambye abawagizi bange nze ntambulidde mu ntalo. Nze opposite w'ekintu ekirungi ndowooza. Nze nkoze ebintu ebirungi naye ebintu ebibi bye bisinga okwatikirira. Kitegeera naye nze manyi ensi ze tubeeramu wali oba ze tubaddemu ziri ensi ziri a bit advanced. Omuntu ne bw'aba nga asibiddwa just dakika bbiri ne ku Google bali oba bakitaddeko bakuggyeko dda particulars oba ofuuse muntu mulala. Okitegeera kati ebyo byonna byakolebwanga abantu abantya kwanze ntiibwa bintu byekola si bya bulijjo. Nze ebintu byenkola byange nze nzekka nze ndi birala. Kati abantu bali bo abateekawo embeera ani atadde ejjembe. So bane nsaagamu olumu tuli bannayuganda muve mu ebyo temwefuula serious wano so ngenda bagamba nti nze mbadde mu kulwanyisibwa era nze kyengenda omuntu gwe ngenda okusooka okwebaza mu bulamu bwange yenze kubanga nepushinze onenekiririzaamu okusigala nga nyimiridde nga no one is behind me okujjako mpozi n'omukyala wange n'abaana bange mpozi n'emikwano gyange mitonotono bensobodde okusanga eyo naye nabo naye nga nze mmanyi nti omuntu yina bwekiririzaamu buli kimu kisoboka. So ebyo ekyokusibwa sikimanyiiko era nakibannyonnyola era nemba nekola clarity naye abamanyi ezo ensi eziri advance bwokwatibwa bwotyo si bye bino ebyaffe mbukubirako kwafande gundi sukusimanyi tibandaba biri ebyeri byakulabisa paka kuwulira bubi okitegeera. So omuntu bino si byeno byakugamba era omuntu bwagamba ekintu wali bino byo bikyukamu. Naye so mbadde nsaba bannayuganda tulekenga kutwala ate nze nina ebintu bingi bantu mweti singamba wawaaka wange omuteeka ku pages zammwe ayinza n'okutwala omwaka mulamba nga tawedde. Naye ebyo ebintu tebiragibwa. Abantu balaga bibi boogera kino boogera kiri
Okitegera nze muntu omu eyalaga bannamawulire nti omuntu abeeramu ne ku ssente naye ate bannamawulire tebabeerawo. Bannamawulire bagenda ne bana abantu ab'emitwalo 3 mu kasajja mu kateeke wansi naye ng'ate nze nali ntaddewo ne saako eyali esobola okubakwatako nga bannamawulire. Okitegera ngamba munnamawulire omuntu akugamba atya n'osula ne kamera mu kiraabu mu mitwalo 5 gwe mukazi tolina bulamu kati abantu netandika obbabuusa naye ate nze gwe babuusa ate nammwe emmundu mwazituusiza naye which is okay gwe guba mulimu gwammwe you are supposed to mulina okulipotinga ekituufu naye okulipotinga ekituufu si kibi naye ekyobulimba. For instance waliwo omukulu ayogedde ku kintu ky'abaana abo abawala olya bulungi nze nja kukyogerako because I'm brave enough. Okitegera nze Katonda yannyamba ekintu kyali kimu nti we nali nkolera okitegera bulungi we wali offices zange naye nga ate nina ekizimbe ku musajja aluba we nali ngenda oteeka podium ki house naye nasooka nenjireka naye nga tubeerawo muki mu tent. Kaakati omwana omu okumanya nti bannayuganda mulina nnyo okukozesa obwongo bwammwe. Abaana bagamba musajja yatusibira mu nyumba emyaka 3 nga tetulina ssimu naye nga abantu abaganda tebalina ssimu be baali basekretary bange bakwata neki n'appointment zaabwe. Kati sirowooza nti abantu abanjagala nga baddanga eri ku State Square ne baleekaana bano ne bafuna appointment. Secondly be bareceiving nga bati bwoba nti olina ekizibu osobola okinnyonnyola omuntu n'omuga nti wayi wano tuli mu buzibu. Okitegera wali awantu ewange wajjangawo abasirikale wajjangawo buli omu every nature nga n'abantu basulawo awo. So nze lwaki nti saavaayo kwedifendinga kweza allegations. One, abantu abanteekako ebintu ebyo bajja buzimawulire nga bwolaba bwe tutadde obuntu buno wano abantu bwe bataddewo kamera zaabwe sorry. Okitegera they never went to police kuba baabanya even the CID ne bavaayo nze nalipotingira omwaka mulamba paka bwe basazaamu bondi yange nga nze kennyini nze nevasinga kubanga bakikola kuswaza kuteeka wansi erinnya lyange naye mu ebyo byonna sina lwaki nti mbyogerako nze ntambula ngenda wa mu maaso. Kitegedde bulungi. Brian, walina projects nyingi nnyo nga tonnagenda nga tonnabomba ezimu ku ezo ezaali mu bifo ebyenjawulo but abannayuganda bangi tebamanya bintu bino. Sokoddemu kubomba kitegeeza oba wadduka nga tonnangati abantu basinga nkugamba nga ebabyogera nanda kati nedda omanyi let me tell you omuntu yenna omunnamawulire alina credible source. Okitegera bulungi nze njagala okulaga passport yange we nayita okitegera bulungi nja kugiwa omuntu omu agibalage nayita ku kisaawe nayitawo ennaku z'omwezi zaali 22 epo nengenda nga tewali nayita ku kisaawe era mpise ku kisaawe kyaffe Entebbe siina we nali mpise wantu walala nti oba ate kino basinga bagamba wayita Kenya ate nze Kenya nga nayitayo wankugambye nina gundi ekulaga nga wano immigration ekulaga exit ng'ofuluma ne wodda ate n'ekirala mbwe nandibadde nina omusango okitegera bulungi wano mwasooka okulaba banners nga mbagamba ngenda kudda okitegera I think ndowooza bandibadde babagamba nti oba omusajja oyo ali bwati ne bwati ate ne wano security is not weak ne Kenya gyogamba gyoyita borders tulina abakuuma amajje agakuuma wonna omuntu yenna kino kankibasomese bw'oba olina omusango mu ggwanga they red flag you tulina woyita okujjako nga obanga olinamu amajadu naye nze si ekyo kyo natambula bulungi nayita ku kisaawe neŋŋenda nempumula era paka we natuuse okukomawo kigedde bulungi. Twogere ku project zawaleka mu bifo ebyenjawulo. For example, Buhoima Road walinako ekazi nnyingi ez'ettaka. Twogere ku that is Busundi. Twogere ku wano ku musajja alongo ekizimbe ky'amanyi nga bagamba muno waito nakisasula ne rent yali agaanye. Projects ezo zonna zaakomawa era allegations kakati essaawa zino kansukubira essimu kubuulize landlord waakyo oba nkusindikewo kati ku musajja alongo. Kwani yagamba nti no eyo flat ogiraba ebbanga lyemazeewo eyinza n'okuba ekusinga obukulu.
Suppose Mathias. Oli waka, oli kuvaga road waka. Owayi soko nyunyuli bano ndi ku TV ndi kuba amawulire bali bagamba mbusimanya awo nali mpangisaawo ne renti yali aganye sebo kizimbe ekyo kya owe kizimbe ekyo sebo kyali munne ndi waneno kuba amawulire sebo era mbadde njagana basi ndikawo gabategeere naye tekyetaagisa kukubidde bukubizi simu bategeere ani nannyini kizimbe manyi bantu bano beegeziwaza. Sebo sula bulungi. Ni kyakiraga. Anti obadde andagati osoose kuŋŋamba nze nkumenyera ku kimu ky'oŋŋamba kinkunnyonnyola kakyegedde bulungi ekyo ekizimbe n'essaawa zino bw'oyitawo yasulaka yasula ewasemba kitegeera bamuyita Mathias kitegedde essaawa zino kiri wali ku musajja alungi kati ebintu ebimu bannayuganda kyenjagala okubagamba ebyo ebintu biba byange enganzi gwe bwemba n'ekizimbe tekikugasa kebe n'emmotoka eyo iba tekugasa kikugasa kye 10 kyenkuwadde n'otwalirako omwana n'afuna ekyokulya. You get my point? Bino byonna tubiveemu ebyo iga amawulire ago bwe gati mulina ogassa ebbali ago tugendenga nekiri Brian otuyambye otya kubanga embeera ebatwala ogamba simanya bagamba malisi simanya ebyo byo ebintu bigenda baleetera buleetezi bizibu byongera kutunyiza ffe ng'abantu. Mukyuse mu mawulire the way you present to people bannange sijja balimba essaawa zino buli omu yeebuuza kiddako okitegeera. So wagendera wali otandise projects ez'abantu ab'enjawulo okuli bannamwandu abamaama okubako bebatandika bannamawulire nga nabo batereddewo saka ey'enjawulo abamu ababenefitinga. Are you going to start from where you stopped kwezo circles n'okuyamba abantu abo oba ogenda sigala kwe olinayo engeri gy'ogenda okikyusaamu era abo abayagadde okubanga bayambibwa obanga beegatta ku project zino bakoze batya naddala ffe ab'amawulire? Kakati first and foremost nga bwe nkugambye nti ngenda kusooka kulaba ntambula y'ebintu nga bweri nsoose kujja kweyanjula mu bantu then ndabe naye ng'ekintu kye nasoose okuteekako essira yebadde first okitegeera kuba sigenda gatta byonna bintu ekintu kyonna kimu omulundi gumu sijja kubisobola so mbadde njaga tusoose first eyo bwemala okuggwa then tulabe engeri gye tugenda okutambuzaamu ebintu. Okay, Brian White nze bampita Abbe nkola n'omukutu ebyokya mu Uganda. It is alleged nti tewakada mu Uganda obadde omazeewo akabanga. If that's true, lwaki obadde osoose ne weewogoma ng'oyingiddewo e Kampala kuba twandisuubira omuntu nga Brian White okubeera ng'okuŋŋaanyizibwako abantu abangi nga bakwaniza okuba ku ssaawa. Tolina tiketi ku ssimu yayo gwe shuwa tolina tiketi eyo ku ssimu ogiraga omwami ono aŋŋamba nti wagikuba ku ssimu ki? No, kubira Kagolo Stewart yagirina. I remember mwaji wa Stewart. Kwelio bajja jikulaga gocha. Kana tubuze. Yes sir. The way how you sound nti abantu abasinga ekintu bakitwalira nnyo ku ssente ne ssente si kye kisinga obukulu osobola n'okuba nazo naye nga nekyoli tosoba niwulaba abantu ababo nga bakukyukidde ng'oli asobola n'okutuula nakkolako interview namba naye nga eriali n'ogamba Mukama Katonda. I used to pray so much. So tusubiremu changes mubali ku podium pesa empya zogenda okubanga nazo. Podium yo nga bwiri. Of course podium yayi. Okisege tewaliwo. There are just few abantu abaliko
kati likes nga mwababadde mwabakyasobola okwogera n'abantu baali basasa nga omuntu ne bamubuuza ku Brian ayagala kwekwe nga Brian alinga omukubi wa katayimbo okitegeera omuntu senior citizen nga ninga omukubi wa katayimbo so biruma nenga reality yensi gyetuyitamu nefe abalabye ku nsi netumanya nti ensi ekwemalizaamu bwereere lino byonna tewali kyetugenda nakyo fenna after all we are going ekyo ekyo nkimanyi life is just kati nabadde wano abantu abafudde nga ndi ebweru natidde na Humphrey gundi yani katulugwama ichuli okyegeera Richard Mabujingo abantu bafa